Andirizako nnyo ku mukutu gwa Megaton Media wamu ne Nurdin Ntege. Muzere Megaton geemanya tuba tutuuse. Bingi bitambula mu ggwanga Uganda naye olwaleero kubadde kubinuka amasejjere omukyala Nakanguubi aka Full Figure bw'atuuse wali ku Sauti TV nga bamwaniriza enduulu evuga pasa bujinga aleesa amafuta Susan Makulu ali awo engoma zivuga embuutu bamwambaza ebimuli bamuyiridde ssente bamunaaziza amafuta tebagamusize bamunaaziza manaazi naku badde lwaleero okuva baamukuba tubadde tetumulabangako but finally avudde ayogedde ebigambo bingi nnyo naye ndi wano n'omukulu Nurdin Ntege abamukuba baddeyo nga baaniriza Full Figure Mizira agenda beera nga atubuulira ebisingawo atuzannyire ne ku butambi Full Figure ebigambo byayogedde olunaku olwaleero nga akambuwala agambye pasa bujingo nze sisonyiwa sigaba wiini benkuba gye baamukuba baali bakutte ebiso baali bakutte amajambiya najjolo zinzimiya ennene bwe ziti obubazzi oba byonna baali babireetedde mu ye bwagambye polisi yeyina obutambi ngenda bbawa amaloboozi ge bayinza ga Nurdin naye naawe olimba ojubisa agamba kye yayitamu mwalabako kantu buntu. Muzere Megaton geemanya Nurdin Ntege buuza ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya naye musinzira okutulaba. Nze Nurdin Ntege mwebale nno okutugoberera ebintu ebimu bireeta bwe biti waliwo akugamba kati naawe Nurdin ntya tutambula n'ebintu bingi tutambula n'okusoma tutambula ne society zaffe tutambula n'eddiini katono nnyo njagala namba yo likanzisome kifunemu tutambula n'eddiini continuity naye sheeno ndabika ye ya wiiki njiwulira namba yanyata kabogoza njiisa ate owange senga wange Hajjati senga njaka te Mount Fire kale endo yasindise ssente kye tukola tumuwa wano dakiika 5 esooka ne tumuwa 25 naye ate yagaba ssente aliwo senga tugira bulungi n'agaba ddiiru okay tutambula n'eddiini tutambula n'eddiini mu bulamu ekirala ebyobufuzi kati ebintu ebyo byonna tutambula nayo mu bulamu oyagala toyagala so leero osobola obiteesaako osobola okugamba tebinkwatako naye ni wanuwe buli kimu kinawe kikukwatirako nomaliriza nga kale bw'oba teweesimye ebyobufuzi nga tebikukwatako direct at least gw'ojja okulonda abaana abakola ki anaabibeeramu direct gw'omulonde akukiikirira abibeeremu then ebyeddiini either ogikkiririzaamu oba ogigaana naye era ojja kubeera ng'ogimanyi nti ddiini weeri then obuwangwa bwaffe tindi Muganda kuziika naye nga n'ensi erimu ebikolobero bingi nnyo kati walabe bino waliwo abantu nga batambulira mu malogo banoonya mirimo ng'ali awo naye ng'oluusi yasiraana busiraanyi nabyo musobola obikola ki mubyogerako nina omukyala gwe banyumirizzaawo Hajjati waliwo omukyala Hajjati Saara ali mu kibuga awo nga yalina waliwo omusajja mukazi munne amugamba nti bamaze emyaka 7 ne bbaawe tebeegatta emyaka 7 ne bbaawe tebeegatta bayomba amuyitako buyisi mu nnyumba mbu yali balina abaana baabwe ngaabo naye waayita emyaka nga 18 omusajja yalekeraawo okusituka takyasituka emyaka 7 bamuloga mbu naye ate bw'abeera ebweru bw'abeera kiriya agenda n'adalizadaliza yali amanyi tadaliza yali nga baleseyo ka bebi kiya ekyamukoowa n'agamba gwe emyaka 7 ogimanyi okuba n'omuntu
Kyamoko. Abantu bangayinza okuba bamukwatamu, abantu bakwatamu bannaabwe n'agamba waka gye bali abakazi babyekola. N'amanya mmoze mwenzi oba Nurdin mwenzi sijja kumenyeka naye. Bw'anaaba wano emikolo gijja kukolebwa. Bw'anaagenda tajja kusituka. Kati wanaani yamukwata mukobe wakata situka. Anti wakata situka. Kati ayinza okuba alina gwe yafuna eyo. Ebweru eri wagenda ebweru agadanga ya kibi. Ajja mutuyanyi kuba buli gwalabye. Kati sebo abantu baba n'ebizibu. Salanga alabye ati. Abo bakaboggoza bayingirira waawandi. Agikabogoza omusomi w'edduwa. Oluso anti kati bimu biba bizimu nga kikwambadde. Emmoga bamayembe masindike biba bisiraani. Bino bigenderaawo. Kale abantu waliwo abalina ebisiraani nga buli kyokola tekitambula. Buli kyoyino naye gye balimu abantu balina ebizibu bingi nnyo. Kati gwe abiyingiriramu oyinza obutabimalayo naye ababimanyi kati abo nga bakaboggoza bo. Oba omanya nti at least kangezeeko ewakaboggoza. Kaboggoza alina ennamba. Naye ogenda ekitugomaawo ku Jinja nyine yakitaddeko naga kitigoma agimanyi. Ali kumpi na waka. Waabo inezi kitigoma mbadde bankiwulira wa. Ekiriawo ku Jinja Road. Jinja Road. Ennamba kanjibawe. Naye nga bwe mbikugambye. So life bwetyo bwetambula. Ennamba ogirina? Kanjibawe. Some tuveewo. Oweebizibu. Oyo omukyala amukubire. Eri 0772 73 99 61 ngambe 0772 73 99 61 kweri naawo mukubireko nsonga zitambule amukubireko tomanya nga bwogaye kakati full figure kibadde kitya Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752 3 75 29 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Alabiseeko eri ensi ng'ate era zaali very beautiful. Bino byonna bye baamuteekako byaddawa basawo baakoze butasabuka butasamwoyo. Ebyo tebaabimukuba nnyo. Ebikonde baabimukuba naye teyazimba bwatyo. Kimanyi kye yafuna bamukiteekamu gundi. Ate agambye olaba n'omumwa guno gubadde baagutunzeeko. Naye mbu baamufumistako kiso. Kantu kalinga makansi. Bamufumita. Agamba bajja nga balinga bayeekera. Bayeekera be bamulumba. Waliwo ab'obubazzi, zinzimiya, majambiya. Neŋŋamba naye byonna nga balumba muntu omu. Kati full figure bw'atuuse. Atuuse ssaawa mmeka? Zibadde nga 3. N'atuuka. Ku Salt Media. Nga mwe mumulindiridde. Nga baatugambye ajja. Kati nga ntuseewo ng'eringa public holiday. Teri kukola kintu kirala kyonna. Mukolo gwa Bujingo ono simuwanga budde. Pastor Bujingo. Naye kyentegeddeko kyakola. Bw'aba ayagala omuntu wamwagala. Kullo. Era bw'oba omukoledde akuyirawo omubiri. Mafuta. Bujingo akakasizza ensi nti ayagala full figure. Tava mu muntu we. Era n'amugamba asonyiwe. N'amwegayirira sonyiwa abantu n'amuwa buli kimu ne full figure n'agamba bamala ku kikundo zaako tuneesonyiwa mu maaso. N'agamba bammanyidde nnyo. Bankoze bankoze naye tewali kyakkola. Nze sigabira muntu yenna ki wiini. Nenjogerako ne full figure ne muga full figure. Kyewandikoze bano abantu tukitwale nti babi. Naye nawe wabasobye abamu. Ovumya abantu bangi. Abantu bagamba bawemudde nnyo. Abantu bagamba obawemudde nnyo. Naŋŋamba Nurdin sivumanga muntu atanvumye.
ndabye abantu bagamba full figure avuma omuntu n'avuma omwana we n'avuma bazadde be n'amukola bw'ati naŋŋamba ebintu ebyo olaba byenvuma abantu baabinvuma bo bennyini dda atereka kati bwenvumavuma bo balaba nze nyina ovumibwa bo tebalina kukola ki kuvumibwa kati byonna bw'abyogedde ne tumugamba nti full figure ky'oba okola abantu basonyiwe naŋŋamba nti kati ne pasa Bugingo nga mutugamba Bugingo amugamba ebibye naffe ne tumugamba ebyaffe kati ne tumugamba nti full figure sonyiwa abantu bano naŋŋamba kino ky'oŋŋamba si gwe wakiyiseemu kwe kujja bino ebya zinzimi ya majambiya simanya najjolo kwe kuleeta ebyo byonna tumugamba kola bwoti kale ne tumugamba nga gwe tugamba alabika alina bingi bye tutakola ki bye tutamanyi kwe kumugamba kati tubuulire olutabaalo lwali lutya otegedde tugamba olutabaalo lwali lutya tuvuga naye ogenda kufuna obuzibu full figure bw'onoosigala ng'oli mu bintu bino nga gw'ogamba abakuvumya ate naawe olina obbavuma Pastor Bugingo bw'ayogeddeko naye nekigaana kati kankusabire busabizi kankusabire busabizi abaesuubira okutemula bafune ebizibu abatakwagala ate oyagalwe ennyo oganje owangaale kati ye naaganze kankuwe eddwa amusomedde gwe onoomanya watandise kukola mirimu gya gikaboggoza n'amutandikako kaakati n'aleeta amafuta oba amafuta oba muzigo oba butto nga n'omuntu asinga okukyawa asobola okwagala full figure okyawa obuwangaazi bumutaddeko Pastor Bugingo full figure wakaddiwa wulira ebbaluwa essala ya Kamulali kati tagenda kudda mabega amusindise amutadde bw'amazaawo omukyala Makula Susan n'amukwasa ekimuli kinene buli kimu mwe kiri mubaddemu akakadde ka ssente nga kapya chokoleti bibbaluuni anti wabeera abawandiika full figure abawandiika era wano munne nsereko wayingiriddewo n'amwaniriza bupya nti wakamenti senkubuke mubadde muyisaani nsereko kakati wanajja olwo tumubuuzizza full figure ovumye nnyo abantu okuwemula si gye kkubo abaana b'abantu abazadde abantu babuukula n'okubuukula olw'ensonga batulugunyiziddwa ekimala lwaki ovuma nnyo abantu ababuulire lwaki abavuma era abantu bagamba obuvuma abantu n'obayingira mu busomyo lwaki tokikomya ebiseera ebisinga abantu abamu banyigiriza abantu omuntu asobola okujja n'ayogera ku famire yo n'alumba omwana wo n'alumba taata wo omwami wo nga yakusoose wulira nga yakukoze eki bamusonkereza bano bonna mbu ye baavuma be bamusooka kankuddiremu ebiseera ebisinga abantu abamu banyigiriza abantu omuntu asobola okujja n'ayogera ku famire yo n'alumba omwana wo n'alumba taata wo omwami wo gwe tebaagala omuddemu oba gwoyogere ku babe
full figure mbwe abantu bamuvuma ne bamugamba bamuzaala mu ssengawe bagattirira ne bamugamba simanya ayina omwala mu lubuto ayina biki baba bategeeza ki ekyomwala mbwa saagala bigendamu gwe toyagala nnyo kukola akodigere ku situation yonna naweri zinumbidde abantu bangi naye nga bonna abannumba banjagalako maanyi gange bonna abannumba baliddeko mu ngalo zange ku maanyi awo babaddewo nafuna ekizibu nti amwe trending center olirawawo nyaawo abadde ategeeza kyawo buli ayagala okutrendinga otapinga ku ye olumba buli ayagala okutrendinga era naaga abantu bonna boolaba abasanyuse nnyo ababinuka amasejjere banoonya amasanyalaze ku ye wetulya era n'atugamba muzito nnyo w'amaanyi nnyo mu ggwanga lino ayina n'ebibiina by'obufuzi byasinga amaanyi nga kinene abantu baali balooza kyapa naga nti baatuse n'okugaba kadde tebamanyi be bawadde bonna bali kwani kakati ate bano bo bamukwatiddeko mbona nti andi nabo basanyuse kuba atera obbayisaamu kankwe ndowooza ensi ejja kusobola okuba ng'etegeera nti nzito wano okusinga ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu oba ebibiina kubanga oyinza okwebuuza ne bebalonze abantu baabwe tebabamanyi the whole world boogera ku Katonda yagaba ekyo ebiseera ebisinga abantu mwe mwagala okuba relevant naye Katonda yakigaba kati abamu mulaba full figure nga relevant nnyo nemutamanya mangi agajja ate nemwagala musalamu kirwanyisa nga mujja kifuuka bwagamba bwamazaawo n'ayongerako waliwo enagambye nti full figure ndeyita ku lwakawala anti kati ekizibu kyeŋŋamba abantu nze nkola kibayita reporting kati okusinziira nga bwagambye so singa nze bwenjagala nga gwe bwoteesa nga ye bwakoze eki bwagambye bino byatugambyeko nti bamubuuzizza nti naye full figure olutabaalo bakukuba n'agamba no mumwalaba ekyo ate naakulimba byali bingi byalimu makansi n'akambe byalimu teke si bikonde byokka lwakuba gwe bakuba yaani olira gwe bakuba yaani tekere ey'omuluto teyakutasanya teke teyali emu bwegenda poliisi ekukatambi webekkirizibwa naye mukalinde mu kkooti teke teyali emu bo baataakebataasa ebibakolera feva babeere relevant era bwe baabita ebyo waliwo byolina okulaba otya ensi wulira ekyaliwaawo wulira ekyaliwaawo olufuga no yayita mu buzibu nabagamba mu trending center ngenda bawa amasanyalaze nyakuwa fofezo jajulira bazeewo omusumba bugingo bagenze wa Anita Amongo bwentegeeza bagenze wa Anita Amongo bagenze buli wamu bagenze wa Kapiteni Michael Mukula kati wano watuusa watugambidde tagenda kuwuliza munene yenna nti bamwegayirira okufa bakubya amavivi aganya kati batandise okuga abantu mumutuyambeko mutuyambe taasa mutaase mukazi ayitiridde agenda kutusiba kazi atabuse n'atema bangi bakagenda banoonyeza jajanoyisa ye munyiivu bamunoonyeza munyiivu banoonyeza abantu bangi muze ekiyimba bonna bali ku ludda lwe promota sina kyensobola kwogera njogere ki kati awo nga bimuweddeko agamba baagala mbu kuteesa naye bateese eki naye talina kyagenda kwogera mbu baagala bateese ababuuza tuteese ku ki kyemwayagala mulinde ebikivaamu wano omusumba n'akomawo musumba sose n'agenda kati nga wano we twamusabidde n'amugamba mwana muwala wange ebizibu nkusaasira ebyabadde bugingo nno abadde musajja mwetowaze ku luno n'asaba nnyo full figure n'amugamba ebyakutuuseeko abantu bakuwalana amaanyi olina mangi nga buli omu akiraba nti full figure alina amaanyi mangi nti social media yonna agikutte bwati agikutte bwati kunya
nga yagirina yakwata ebikonde bya Shakib n'abisuula nze sinze nsinga okwagala Cindy teri amanyi byaliyo Dax Vibes teri amanyi byaliyo Craig David ayagala kumanya byaliyo Nupi yagaba kadi ku Friday byakomaawo madada bamuleta bamujjako NRM yayina entalo zaye zavaayo Kalangwa abantu bali ku kimu full figure n'abagamba kati yenzo oyo kituza kikutemu nga bagamba aliroko genda ku X kwali X wonna who's full figure X Twitter kitegedde YouTube buli wamu kati omusumba n'amugaba byonna ebyo nkitegedde amaanyi olina ne full figure wasobezeddwako twakitegedde nkusaba mwana wange Zeddi Musumba namugirayo layini z'eddiini zonna full figure nkwegayiridde sonyiwa sonyiwa ne Katonda asobola okukola ki okusonyiwa n'amugamba ate nkumanyi ng'omukyalo omukkiriza amanyi ne Katonda olwo abadde amaze omusiga amafuta awo gawedde yagamusiza atuuka butuusi bw'atya jeko ebisirani by'endwadde biki byonna nabimuggyako kati full figure ayingira omusumba amwegayirira nange no namugambyeko nemugaba naye watondeddeko nemugaba basonyiwe nangamba naye basonyiwa naye amuto kirabye batambula beewaana tekimuluma beewaana eno bankubira amasimu mu cover ate beewaana mu public bankubira bakubira abantu bayogere nange bwe bakangaza kati awo nemugamba nedda omusiru takusiruwaza nemugamba naye naawe oyinza okuba wabasobya kiriza kwe kireke Nodini kireke nga bw'okisanze gye kyatandikira nga toliyo kireke kigende mu maaso ali naye naakuvaamu yaŋŋambye ng'egye gyatandika nga toliyo nakati babakunzita naŋŋamba babakunzita abalina najjolo ezo z'ogamba naŋŋamba babakunzita omusajja yanteekwa makansi muki mu nnyindo ku mumwa nakwata nkwate kati yali agala sala naŋŋamba ne kye nabakolera kimala ne mugaa tewabakolera ki naŋŋamba omuvubuka yali agenda kugwa mu mwala afe bagamba ate nze mmotte nenvayo ne mussa ku lukalu alwane addeyo nga mulamu lindako yamukuba yali agwa mu mwala n'amusikayo n'amugaa jangu nnyo n'amugamba ng'alaba agenda ekiwonko kyali kinene n'agamba nga bw'amuleka ayinza okuggwamu bumu n'akutuka ensingo yamugjayo ati yava gye yali amukubira nadda ewali fayini alwane nga ali stable amukube bulungi ulira mangu nnyo yamugambira totawaana mu mutima ono full figure ayogera ne Pastor Bujingo era baŋŋambyeko but sigaba win kankakoddereyo balinze dda etaata wange kyenkusaba newankubadde nga emisango kisobola okuba nga gigenda mu maaso tesigaba win dati owulira nga talina kimugamba nako yamuga tomala budde mukwano segaba budde dda Pastor nkuwa kini ekitiibwa toweemenya tombuulirira nze sibuulirirwa anti nga byongamba mbimanyi singa nafa tesigaba win dati naye nkusaba mu mutima gwo papa sigaba win nsuubira abe wakwogera nabo bokka bakakunoonya era baŋŋambyeko but sigaba win naye bayibuli nti yatugamba bweti akyamwegayirira akyagaanye nga naffe betusonyiwa abatukola obubi nanti mu bubi tebubaako kigero tebuliko kigero naye abakubye abakutidde omuntu abakoze batya bonna baba bakoze bubi naye sikukaka kyenkusaba kakkana mpolampola okutuuka ng'ofunye luumu mu mutima gwo ogamba nti kakati bano baba bantwalira kimugeyeena olede mukama wanyamba mukama wankuuma mukama wansanze Bujinga abadde mulungi bakkakkanye bakkakkane mu mutima gwange mu nkola y'eddiini full figure yawula bino ebintu ebibiri okusonyiwa omuntu n'okujja keesi mu kkooti byanjawulo era kyenyuma n'owoza keesi ng'omutima gwo guwonyezeddwa kunze si kyangu dadi abadde amusabira abadde owuliriza saagala baloge ebigabo bya Nuruddin nsonga omanyi kye bayita film actor kankakuddiremu era kyenyuma n'owoza keesi ng'omutima gwo guwonyezeddwa kunze si kyangu dadi
era tukipapya twakidusa speed. Musumba omanyi kye bayita film actor. Ukimanyi? Nze ndiwo child, I'm self-made. Oliwo child, mwana wa self-made. Yes. Abana b'olutalo basonyiwa Mzee Museveni sigo wagira. Mzee Museveni anti ye. Twebaza Katonda nsi abantu bange nawe bomanyi anti Mzee Museveni twebaza Katonda nti omanyi Musumba waliwo ebintu bya bibiri era njagala ebintu ebyo bibulireko omanyi buno bubaka mbuwa abantu abantu abakula mama ne taata abaana abakuziddwa mama ne taata banjawulo ku mwana abakuziddwa mama single mother ate banjawulo ku baana batakuze ne bazadde ate ebintu ebyo bibiri byanjawulo abantu bisatu byanjawulo. Era abantu akuba abantu omanyi okutegera siko fenna. Sometimes the government common sense is not a common. But singa abantu bali bamanyi bandi badde bayusinga common sense is not a common. Omuntu era n'okuwasa bandi badde bafaayo nnyo okuwasa mu makanga galimu mama ne taata omwana afumbiddwa nga abantu balinze dda. Kisaagala. Kisaagala. Neekwasa. Tewali muntu gwendi naye mu coincidence ndi munga si ya nomba. Olira. Tewali muntu gwenjogerako nga si ya nombi. Ke kaliko ogambye. Olwokuba nti wano baba amusooka. Olira. Nabo bafuuka relevant. Abala bakoze emikutu channels nga bazikoze mu nze era boogera ku nze channels abo okuyimirirawo ndi income yaabwe. Oli mukisa. Exactly. Nokwanta omukisa bagukwata bubi. Musumba ebintu bino wali obirabye. Olira. Bigambo bya full figure si byange. Nti mpama yakuwa omukisa nofuna mama Susan Makula. Nze full figure mukwano gwange. Susan Makula yalumbibwa abantu n'abatalina kumwogerako n'abatamumanyi ne bateekawo n'emboozi gye batamanyi. Naye nga mu ggwanga mu nsi ffenna ng'abakyala Katonda wakuwa omusajja alinga Musumba Bujingo oba muzadde wa mwana oyo tewatagala musajja alinga Musumba Alozias Bujingo. Kuganga bonna bamugerako lwaki. Owulira. Ki ayina cream. Anko Bini. Kubanga n'obeera muzadde ng'olina omwana ow'obuwala. Oleeso wa. Musumba mugenda mutwala. Webaza Katonda omanye nti omwana wange ali mu mikono emituufu. So ne tuba n'abalabe ng'abalabe abamu abantu betuwangadde nabo basinza okuddamu ekinga. Abantu bawangadde nabo. Bajja okunoonya obuyambi, bajja okunoonya abamuvuma bonna baali banoonya buyambi. Abasinga. Bangaye bonna abayambi yambi. Batumanyi nnyo. Bajja basooka kubeera mikwano gye. Yangambye nagwe nawa piki namba. Bamwogera. Nako yagamba mu piki ajja kujjaji. Andi je ugambe nti kati tukwira ku street tukuze tukubanga batukuba. Omwolide. Olubala luno donga se bwakuzaali. Nalubala naye nga tena nnaje ndutwala. Nali nsobola okuba endulu kale nga sola baddies. Kubanga wali waba. Nali nsobola okuba endulu oba okuleekaana. Nali nsobola okwekyanga onange ne mbaddiza. Nze kizibu okunkuba olwine sikuba. Yalagenda bakuba. Nze Musumba ninamu. Agambye alinamu. Banga sigwa. Ne bagamba ne bata n'emigere naye nga sobola kugwa. Because ali solid. Fasobola mu boxa. Ulira. Ulira. Fulfika box. Bamukubanga walabako ngagwa. Nalabako ngagira bwati ngayine ngiri byateekayo gadi wa. Olwa mukuba punch emu naawunga. Fulfika si Shakib. Nalabye ambush. Abantu abamu banyigiriza abantu. Nkakuddemu. Omuntu asobola okujja n'ayogera ku family yo n'alumba omwana wo n'alumba. Kati nagana n'okuba endiru wadde okuleekaana nga njagala kimala. Wanabadde ne Senkubuga. Senkubuga amaze n'amukwata mu naye. Yagaana yagamba kaabeerewo bano bafune kye baagala. Mbwamaze banga atuweereza bulungi byamunda kakati bakama bange basigala nga bagenda mu maaso nga banjagala ne bagenda nga bampayiriza ebigambo nampayiriza mbu nazaala omwana ne mugabira omusajja omulala ne muteekako ne mugulako omusango guli mu high court avuma bba wange aŋŋamba tebanzaala musimayi banzaala masaka ndi kyana kinafuna olubuto mu kojja wange ye tayagala yafuna olubuto mu kojja we abamumanyidde awo oba abamumanyidde
Mbo bamala obimuvuma ye n'avuma bo n'abaana bano blataba mbu kati yali abayingira abantu. Kati Fulufiga basooka muvuma Ye bw'agamba. Nakikola Bible egamba nti Katonda aseteza ensozi zitamanya. Kakati Katonda ali mu kuseteza ensozi balinyiridde abantu nze tomanyi bantu bankubira nze ndabye abantu besirabangako. Mwana bako omukazi oyo ng'alumbye tawuni kiraka wa Masaka. Yalumba RPC. Yalumba RBC. Namukuba kwa n'empino public ngensi yonna eraba. Oyo omukazi banga yeyita mwana wa kitalo nnyo. Mwamulabako ng'alumbye DPC yankwere n'okukwera mugera wa mukisa n'omukyusa yamulumba. DPC omulaba w'omulumbire. Nze ne ba DPC nkola nabo ba RDC bonna nkola nabo. Nammere simmere asintalo naye w'amaanyi naye si butagambwako. Tomunyigira mu ttooke nammere. Yabyegaanye. Bakazi bakasolo tekiriyo. Onalibo kasolo yamumba n'amukuba. Ngine nammere yavuma bakazi bakasolo. Ali social media tekefudde. Nze manyi nze wanga abantu bagamba nti Jennifer Games abantu manyi za social media. nze nzimanyi. Ngenda ne kole kino gamba ngwenga wakitegedde daje kiraga nogamba abali ku ndwalira start ya bali. Biveke bitodda muna kubyo. Nze nabe kulire wendi n'ensamala. Kiro tali mwana ali kujayo Saudi Arabia. Azemu. Kubiramu bange njagala okunyonyera abalaba anniversary experience. The end of life kubera kufa. That is the climax of life. Boboli kukalwenzi ngo that is long. Era tumanyi. That is very long. Yeah. Bible yogera mu Yeremia musavega mati nakumanya nga tunemanya. Nenkutekateka mtoro mama ojobere nabbi wa mawanga. Fika tonda tutonda amanyi. Chemulibera. Tuli Akomyewo. Abatamegerwa. Zesigaba wini. Nambwa yawonerawa. Mulwanyi atemeggebwa. Zefira ku magulu nga woliya. Sigaba wini tebakulimba. Akikuddiramu. Bakimanye. Ani agirina? Fulufiga abuuza ani alina wini. Bali be balina wini. Bebagina. Yagamba ani. Asooke bakwata. Asooke bakwata. Bali be balina wini. Be baakutte. Akyogedde ku Soroti. Ogudde mu kigwe. Wegenderezebwa. Nina omuntu amwerijjamu. Mutusaasire twetonda. Ndaba Nambwayo yerijja mu Fulufiga. Naye Nambwayo sipeegi wajja agenda kuba ne Fulufiga. Bwagira bw'akyusa omutwe bw'akyusa embiri bw'akyusa. Ayina ne baakedde okkubira. Ani? Nambwayo. Gwe muleke. Nurudini ng'abalemeddemu. Kiki? Bakole ki? Abadde amanyi balina kye basobola okukola. Nambwayo ndowooza yandibadde nnyo. Nambwayo muleke mmoze. Anti kati mutaasa muntu wange. Mpozi kyogamba ku naye bino by'okumuyingira. Musobola yingira Nambwayo amuveemu. Ave mu Fulufiga talina lutalo kya. Naye ate akyalina w'avaamu yamulabye dda. Asobola olekeraawo kati. Mpozi akole ye yeetonda. Ng'akimye mukwano gwo gundi ani? Hope Shifa. Ng'ali ku mukazi akimye oli ate awooza simanyi akatabo kagudde mwala. Ndowooza ndimulese tamubeeramu nnyo talina kyamufunamu. Ojja ssanyu ko omukazi agamba naye amuvuma nnyo. Mbwagamba naye yali yamuvuma nnyo. Kivaako ekyo. Kivaako. Kaye Fulufiga taswala. Ekigambo ekisembyeyo kiwulidde. Kiri kyozanye. Sikizanye. Toloseko ngenza okavuga video nenkagwamu. Kati naye wayize mu kuwemulira. Owemula balala be babiyisaawo. Sisobola. Byonna Fulufiga abyogedde. Kati ki ekiddako? Akomyewo. Akubuulidde agambye tagaba wini. Tagenda musonyiwa. N'ate tagenda sonyiwa ani oli yeegaanye. Agambye tagaba wini. Okwegaana tekikuggyako musango. Akuwabira yeno proving anti yeggwe. Kitegedde? Yes sir. Bw'oba si yeggwe bagenda kukwata abaakuba. Gwe bakuggyemu bakwate bali abaakuba. Naye nga mu baakuba chances ziri high nti omu muntu wo. Kati gwe oli wa ddembe obutajja mu kkooti kuno na muntu. Abakuyise. Anti omuntu bw'oba mukyala wo n'ogasigwa wakubye nga bakakasa gwe bo bajja kutwala mukyala wo. Kati gwe tukuleke mukyala wo avundire mu kkomera. Kitegedde? Naye wasaanayo okukakkana. Abajja kutuula. Naye nze nzirayo ku kye natandise nakyo nti bannange abantu aboonoonye society bangi abamu bannyini mikutu nga Bannuruddin
ngaba Megatron nkugereza ngeza bugeza sigamye nti yange ani zoma akasinga okunoma menya mikutu oyina kali kokola kalinka lese kalinka no olaba ne yange njimenye bebera gundi bokizanya binangere gyokizanyamu twasoma amawuli waliwo omuntu akuba atudde wali bakuba Nurudini ali muli leka naawe ogambye n'akola ki bwabankuba omuntu gwotayagala bogolo nedda etuveeyo n'omuzza gy'oyagala naye omuntu akuleka eddakiika 5 nga bakuliko bakkuba ng'atudde wali aseka agwa abankuba okitegedde kakati awo basikiriza ze omuntu wange gwesagala bogereko kati kigamba era omuntu waleeta ati Nurudini tugende ewala obaddenkatemamu era nyina gwe nva okuharmonizinga naye leero mugaye ebintu naganze nakwogerako dde ne mugamba z'omu mbadde nzikiriza mu harmonizing naye omulala mwandyezite lwaki obadde wagala tufaafagane simwagala buli lutalo lwabeera kukola ki ate yali kyaliiwo nno tabangako nza nti mba sikwagala onsooka nempima mulenga kati onanyamba ki agenda kungattako ki ebyo nno bwe bitwe bibadde eyo nga tuvuddeyo tugamba mweyongera okubanga mutulaba gye mutambulira yonna once again nze Nurdin Ntege ne muganda wange Moze the Megatron Namukasa akutumidde jeri Namukasa buyagenze bweru yatandise kuyogula bintu enjogera gyayogera bulijjo gyayogera yabeeranga naawe ng'ali mulaavu ani ngamba oli ali mulaavu n'oli Namukasa yakoze ebintu nga tonnagenda awo nze Namukasa nnyina bye njagala bino ebina mu mangu okukakasa Namukasa yagadde omusajja naye wagendera awo waba yagala musajja we ate jeni yatunyiigira naye ffe twamuyamba naye obuzibu bwe muyinako laavu agijje mu kamera lwaki andi ffe tugenda vuma omusajja eba ekyatugenda vuma musajja omuntu olina okweragako bameka abeeraze ne bamaliriza anti n'abateeraga banoba oba omusajja yamugobako emikwano gyonna nze lumu nali mu mmotoka nga Namukasa avuga omusajja n'akuba essimu nalimu n'agamba mikwano gyo sigyagala neŋŋamba ono yatusagadde Namukasa era nali ngenda kumuleekaanira twali tuva Kyanja twalina bakundi Shalom Kasuku Ntambi kakati namugobodde oluwa abadde akukubira essimu lala twali oba tuli ku kyawo tuli mmotoka tuddayo amukubira omanyi amukubiranga essimu naye nga Namukasa abeera ku bunkenke oyo omwami akubye naye Namukasa alina empisa mukakamu mulaavu Namukasa waate waba akwagadde lo eba lo field Namukasa ate omusajja yakuba muri mu jamu lumu yali atusuddeko ne kabenje tuli awo tukkirira ku gundi ebukoto ku radio simu ndaba waawo ali bwati namugamba vuga naawe emmotoka onatusuula kabenje oba toyagala kanjifulume ng'omusajja awulira nagamba omusajja yakunyigire mbwa mutuufu wanyiigire ayine nakyemwagala siina mwebite mweyagala simwagala simanyi oba njagala nze siminako buzibu nawaddemubutakwaagala kakati olwo mutambudde tutambule omusajja yanyize nemugana nedda omusajja oyo atumanyiira nze omusajja nali simwagala samusiima wali oyagala musajja ki musajja Namukasa samusiima lwaki wali tewamusiima lugezigezi yali amalako Namukasa emirembe nze yatuuka n'agamba Namukasa nti wayogeddemu bubi Namukasa n'abiŋŋamba mbe Namukasa nga womugamba ofukamira ategeera nnyo namugamba omusajja atajja tulitako kamanyiiro oyo njayimira ano muvume ate talina kyagenda kunkola era nga osimanya teyagadde ng'awa n'amagezi ku kifaananyi sakyagadde bulungi Namukasa n'atandika wano weeditire muga Namukasa nti watudde mu katebe kabeolugeziganaye n'omusajja nnooyo kennaamuvuma nedda omusajja yali ayagala mukazi we yamusanga naani bikadde kozi yamuzija ku kyanuzo yamusanga wa singa sife yandimulabye sokoleke gyetukkirizanga muntu kuleeta lugezigezi mu bizinensi yo tumanyi engeri gye tupanga ebintu byaffe n'opanga kino twajjanga ku seeti ne Namukasa nga tumaze okupanga ekintu kyaffe ogenda kukola bwoti ogenda kukola nga tugatta ate omusajja n'ajja ekintu ate n'akiyubwa oyo omusajja yagoba Namukasa mukanga yamugoba mu bintu ne Namukasa musajja yali mutuufu omugjamu yali ajja kufuniramu ebizibu yali afunye entalo abantu abamuwalana bangi okiraba otya yali afunye entalo
yalina awakudde entalo eziwera kati nga essaawa yonna afuna ebizibu. Yabyogerera kumala bbanga ki? Namukasa kiki yayogera ekitali kituufu? Empaayo kimu. Gwe nogaa wano yawaayirizaamu ku muntu. Namukasa yalinga ayogera mazima. Era nga abo bayogerako bannaabwe babukubira essimu ne bamuwa olugambo. Okimanyi nti kino ebyatoze nibeko bijjukiru. Yabyogera n'amala obyogera nga bituufu. Gundi n'abyegaana n'akuba n'essimu alina omugaga waffe gye yagenda ne bamuwa ssente. Omugaga n'akubira n'agamba storage gyeyo nfu wayita mmeka nga tebinnajja mawulire. Namukasa stories zonna ze yakola 99% zaalinga ntuufu. Naye anti mutiisatiisa mutiiserwa kuba yali atya nnyo. Anti obutuufu waliwo obutuufu bwe buti nga gw'obukozeeko bumulese akusunguwalidde. Ate bw'aba ayogedde mazima ne wanyiiga. Anti amazima gabeera wuliriza amazima gabeera mu kkooti. Naye nze bw'onnyiiza ne nkutemako omutwe. Ate nange amazima ngalinda mu kkooti ani yamutemye. Kati bwe bakugamba nti okoze entalo nnyingi nti Moze wakizudde tazaala. Ali mu myaka ena talina mwana. Kogwe Moze yakebaka n'abakazolere byonna bituufu. Ne Moze bimulese bitya. Oli waabuuza nti Moze ono okoze olutalo ne Moze. Maakyazi gw'oyogedde bituufu. Ate waliwo ebituufu by'oyogera nga bakubuuza obadde ofaaki. Gw'obikozeeko omulekedde damage. Mukasa alina enkola gy'agamba nkolera abantu. Namukasa ali akolera abantu. Anti nze nzikiriza. Era Namukasa akyusa amawulire ssebo. Sinenya Namukasa kukolera abantu. Naye nze nkugamba waliwo by'okola ebintu. Gwe kenyini otandika okutambula. Tulina muntu gwomanyi ng'atambula ne masiki. Namukasa atuuka ng'atambulako mu masiki. Lwaki yali akweka amazima? Lwaki omuntu ayogera amazima bamuteekako nnyo amaanyi? Lwaki yali ayambala masiki? Kumutiisatiisa. Bye nkugambye singa tufuna abantu bano abantu aboogera amazima ne babawa security. Oyo Namukasa waffe singa ali mu Uganda agadanga yaki. Moze nkugamba bwe nti amazima agatonoona mirembe gy'abantu. Amazima agatasattulula abantu batambula bulungi. Malungi. Nene mu mawulire bakugamba olina okumanya amawulire go gokola gakola impact oba gonoona buki bwonoona. Sigamba nti Namukasa kyali akola kyali kyonoona. Naye nkugamba nti waliwo amawulire ebintu by'oyogera Furufigo mulida akugambye nti byonna byayogera ye gaabanga mazima. Niye yamaliriza ate alina baalumizza. Bwe yagamba okubbako ppiki tekyamuluma. Nja kujja ne kataatako nkabbeko ppiki. Furufigo ekyasinga oluma bano abantu. Furufigo yabawemulanga. Furufigo singa yajjanga n'agamba Luludini oli mubbi. Nga kituufu oli mubbi era abantu bajja kusaidinganga naye Furufigo nga olina ekigambo ky'okubyewa. Nakwemula ebyawansi byonna nakwemula ag'emabega byonna nakwemula. N'abalala babimwemulanga. Sigamba nti mbiwagira. Yawemula ku muntu. Namukasa mazima ge gamuleeteranga obuzibu. Nze ali wano sinenya Namukasa kwogera. Naye nze nkugambye. Tugenda kufiirwa bannamawulire amalungi mu kubatiisa. Waliwo amawulire g'osobola okwogera. Kati n'omanya for example enkya waliwo abayeekera abalumba gavumenti. Gavumenti neemanya nti abayeekera bano gavumenti ebakoledde ekikwekweto obbavumba ku ssaawa 9 ogw'ekiro koggwa amazima ngafunye ku ssaawa 9 abayeekera bagenda bayoola mazima. Gategeeza ki ago? Gavumenti ekola ki? Ebankyamu ebantuufu. Ekyo ndaba kiralamu. Nkuwa kyaku naye mazima nti tuli ku mazima. Mazima kati gwe ogafunye mazima. Aji kambuuze. Ng'oyagala abantu bano nga waliwo ekiguddewo. Tusirike busirisi kye kiba kigenda okukola amawulire mu ggwanga. Amawulire waliwo amawulire agali nnomo. Ne waliwo olwokola gwe kyoyita amazima. Ng'oyingidde private life y'omuntu munda. Naye nga gw'ogamba ago mazima. Kati tulinde babyegirengayo. Waliwo amazima gwe naawe g'olina agakukwatako.
nga mazima naye nga personal life yo waliwo amazima nze gennyina agankwatako nga personal life yange kati gwe novaayo mbunze njogera mazima naye nga amazima goyogera gasattulula Nurudini n'abamwetoolodde. Wakola ne Namukasa okumala ebbanga gwe ndipotinga gya reportinga ngamu ebintu yali mbi yali nnungi. Namukasa kye yakolanga yalina paati ennungi yeriwa nti yali one man's army ey'emu naye olumu yafuna obuzibu nga waliwo abamukozesa okulwanyisa abantu nga bamulimbye nga bawadde information enfu apapwe kuba nze nga leese nze nga gize bo bali bamunyiga katego bo bayisewo ebyabwe wamulaba ku nsonga za Kamiliyoni yayakamwawo tugenda omumaliriza nga tunoonya obujulizi sayidi eno neeno ate mbulina ffe tukola ki ffe tuswala still remember zali sawa 12 ez'okumakya naye nga alina breaking news jagayisiza yali mu kimwagamba mazima bamuga kati proving amazima yakola ati twasubira mu balooya beno beeri ffenna naffe batandise tuyisaamu ate eggaali abali naye Nurudini twakumanya otuwola nga Jenny eyaleese amawulire ddala matuufu nkugambye matuufu okitegedde naye nga yagamba mazima bamutomezanga olumu kati kyegambye nti agenda omumaliriza okoze olutalo naani ne Kamiliyoni okoze olutalo ne Zaawedde aba ali awo akoze olutalo ewa Bebekulu kati naye ng'omubuuza olutalo lwokoze kati ago gaali mazima ate gali mazima yali awandowooza yali akuba kintu kivunza that's why nayomba nnyo anti kyendi mu kukuwa nti agenda obigattagatta ng'olumu mulimu n'okunoonya relevance nze ŋŋambye nze yakyamukangamu kati ebyo byegambye nti omusajja n'aga omukyalo ono kamumugye mu mawulire nja kufiirwa bebbi wange however n'omwami kuba ye mukulu ku muwala nnyo yandibadde ayina enkwata y'ebintu ekituufu musanze n'abantu bano olikugambye alinga obote nakyemalira sekyemalira omusajja nze naye omusajja Jenny kyenjagala atwebazeeko Jenny kyenjagala atwebazeeko twamuterereza omusajja gambusooka embuuzi omusajja tafunangako ku mukazi ku myaka gy'alina ddembe lyeryo mbuuza bubuuza simanyi naye kyemmanyi omusajja kyaliko yafunye omuwala gw'ayagala bulijjo alina bamwagala kati yafunye omuwala gw'ayagala alina abakazi ababadde bamwesibako omusajja oyo bangi nze ndaba ayagala proving abantu kuba mwamuteekako nnyo akazi anti kyeŋŋambye twayamba Jenny kino Jenny yakifunyeemu kigenda kubeerawo paka ddi Jenny yakifunyeemu atya yafunyeemu nti omusajja yalina abakazi bangi ba disappointinze naye namala nenkizuula abakazi bano be baali beesiba ku musajja oyo abasinga nga bamwekwanira balaba omusajja naye bo nga balaba wakabi to them bo gye bali abo bali abakazi bakulubuka bakadde bali ensi yabakuba bali bulaayi eyo agenda okuyisaamu ate atya ng'ogamba otya bawo yayagaba abasajja bali abakazi be bali beesiba ku musajja we kyeŋŋamba namukusategeza najja n'ayombera wano wulira abasajja abakazi be twali tugamba nti omusajja yali abakozesa n'abasuulawo beesibanga ku musajja wa Namukasa era naye yali abaagala sobola kwesibako nga tonjagala n'embeera naawe waliwo kubanga obadde mukwano gwange ebisajja gyebiri okufuna obulungi nga kiri awo kyeyogeza bitajja be banneesibako ate nkya n'omusanga naye wemba sikwagala lwaki mba nkusembere gwe n'otuuka n'ozaala mu mukazi omwana ambwa nneesibako oyo gwe yazaalamu yali tamwesibaako yamukkiriza mu bantu nti omwana muyira ate mu bantu olina omwana wo yaani mu bantu bali bibidu byaye biri personal teri muntu akwesibako naye nga nakati olayira gwe nkukubira amasimu gange tokwata ng'akubulookinga ate mba nkwagaza ati olulwo olaba nga toyagala kweyisa bubi oba omwagala omanyi muyina omuze Kayinjale
kibeerawo wano sawa yonna wengerawo gwe kyonna ky'oba olimba sikwagala oba oli injale oba oli kimba sikwagala kati omusajja yabeera naye kati embeera yayamba Jenny etya Jenny yafunamu bwe tukuba ennyo omusajja ono ntuyuuza agenda kusuulawo agenda kukola bw'ati omusajja agamba takwagala nze simwagala nange nti oyo jigolo simumanyi namumanyira ku Jenny namusaaga ku live awanisa amagulu bw'ati ayogera n'odiini oyo abeeramu nnyo mwagaza ki amanyi abantu bemmanyi n'agamba nti ate kaali kusanga zijja vuga ajje kyeŋŋamba nze oyo omwami amanyi abantu bemmanyi tamanyi n'odiini yani kati nze mwagaza ki yali agamba nti yerinnya lyalina erinnya lye eryawa nagamba namukasa ayite kweyapoint nagamba namukasa mumpeemu muyise mu katale mmenga awo yafune wagamba nti w'amaanyi ayitewo naye lwali likutaddeko amaanyi taaga nteekanga nako nze nali musanti amaanyi ge yateekako yali awo n'ayogera Mainuruddin neŋŋamba tewali buzibu nga ntegedde abakazi bayagalanga nalaba amasimu agakukubirwa abasente ani nze onjogerako kimu bwe kiti oba omuntu watajja mu nembagamba oyo mwami bamuyita jigolo kati n'akomawo n'akwogera ekigambo kyali kimu bakiyita jigolo yali afudda nti n'akomawo n'akwogera komuwa tasobola kunjogerako nze kisooka kati nkakasa nti ya province eriensi nti omukazi wamwagala tebeekyawa byonna bye baali bamuwaayiriza lwaki omukaka obuteekyawa omukazi ayinza omutama omwana lwaki amutama omuntu otama teri kumutama yanaabasosa okwawukana naye teri kumutama tulaze nti amwagala nnyo simuyaye beera naye sime wali oyagala Jenny nedda ate nga mwagala ati ndaba oyombesa omukazi gwe nnina ate tuli ntegedde naye ngamba engeri gy'oyombamu nze Jenny mwagaliza birungi muntu wange otomanyi gye twava nannamu manyi tomanyi mwava wala ne bamujja n'ava ku mulimu nga yakulaze nti simanya kino kumbe eri wali agira banga avaawa wekyankuulwa bavire waliwo aseesa omusajja oyo afuga naye Jenny yatulimba nze omusajja oyo afuga ngenda njagala Nurdin wankolera ebintu bingi njagala nkusisinkane nkusiibule at least tulyeyo ekijjulo naawe abadde nga mu kati oba yakoma naye Jenny olimba musajja Jenny talina buzibu musajja mubanja nno omusajja waayo nokimanya Jenny mubanja kweri emmotoka enkadde najugulira baatule ebikondo oba n'emipiira kiki yalina ekiramu naŋŋamba agenda kunsasula ezo zireke yafuna omusajja mugagga yagamba mugagga omusajja Jenny abeera UK alina ki mu Kampala abeera UK tali UK n'amaani agenda Norway byonna balinayo bw'ayagala abeera UK bali abaabo batambula butambuzi ekizimbe kya bbawa Jenny kiriwa tugabira ku asset si buli kintu nti bakiteekamu kamera naye omusajja nze mbadde ŋŋamba omusajja ame Jenny mubanjayo nze olugezigezi lwe lwantamya omusajja oyo sirina kirala lugezigezi yanjogerawo nenga kati je ayi nze yanjogerako nga ebintu byanjogerako biri bwe biti ayi wayogerera ebigambo n'ayogera naye kati Jenny obadde oŋŋamba Jenny atereezeemu yeeyisa atya kati Jenny ave ku internet ngamba bino byakola yeeyisa bintu ebyo yeegira ayogere ng'omukazi teyeegira nnyo bintu ebyo si bwatyo bw'ayogera Jenny kyayogera bwatyo ayogera atya eyo enjogera ya bubbi kati ayogera atya kuzakuza ebintu yagenda tanaabi yali awonye baali basuze ennaku bbiri beekoze ebintu ku live mbuno ki omusajja wangambye mukulu myaka ng'emi 48 nedda namukasa laavu gye mugundi mu kamera mujja kyawagana nogerera ebigambo nyinawe sikkaanya naawe birungi kiriwa yafunye omusajja amwagala anti ndi wano leka yeerageko etsoke kale leka yeerageko bangi beeraga naye si mu kamera gwe mukazi oto mumanyi kyeŋŋamba ensonga ya Namukasa buli omu alina engeri gy'akolamu laavu ye kati ebinaavaamu y'anaabiraba teri kwekyawo lwaki ne mujja wano tugenda kuba omusajja n'embwa yeesiga buli eyekyawajja wano anti batadde mu mawulire batya beefunira mu mawulire yaliyo akakulu akyali omusajja n'agyetimba emabega ayogedde ebigambo awo amabbe bitofaayo naye nga eyamugobezezza eno
Namukasa tayina buzibu, is a nice girl. Tayina buzibu. Naye ampe sente zange. Akola ki? Getting okubera nti omuntu omulala umanyi Namukasa bamukyusa mangu timing. Alowooza kino n'omukyusa kino. Ayina kiyagamba kyo wamuyitanga. Kirwa. Mboba azanga. Byo namuyitira ku bebe. Mbo ne mabege no mwakimugamba mbi avaako mbwakyuka mangu. Kituufu yali agattanga. Wamugamba yangamba mozo yangamba ngatta mbwali otegeeza ki? Ate ebintu ebimbe yali ngaakola. Nze gwe Namukasa tomanyi gye nava naye kumutereeza n'afuuka omuntu. Njagala kumanya. Zomanyi mmanyi okukola abantu bange. Ne mulabamu ne mutereeza nze ndi mugezi nnyo ndowooza nnyo. Okola obukozi omuntu n'afuuka star. Kyangu. Omuntu agenda kuganga gwe teweefuula. Nze sagala kukola. Oli producer. Nze ndi producer gundi talabika. Jeff Chiu. Obeere no boti. Naye abatakimanyi bagamba. Gonga toweefuula. Bino byonna Namukasa, Uncle Beanie, mbeno byange. Naye Namukasa yali nga agattamu. Naye naje musiba bulungi. Kale mubeere bulungi mweraba. Kansala.